mukama waffe leader of opposition wano ku kitebe kyaffe kya district. Omulimu gwange mutono nyo gwa kuyita loop naye saagala kuyita loop nga sinaba kuyisaawo kino. Ebintu byonna babyogedde ebisinga obungi era batuwadde preamble kigenda mu maaso ku district mumakimanya atudde wano era nga sigenda kubiddamu naye nsuubira tibina ebintu kumbi tebogedde ku kooti, some of these issues are in court era nga LC waffe LC5 ebisango egimu giri mu kooti tulinda kolaki loop kubanga tulinda kooti edisaidinge tulaba ate ekitabo because sometimes kakati ebisango egimu bwe giba mu kooti oluusi oba tulinda gibe mu kooti kyokka tutulidde ensalawo ya kooti because wano twogera but all that said emirimu egimu giri ku standstill because we are lacking a full constituted service commission. In addition to this, tulina ekizibu ky'aba-investors wano mukulu era batuta amataka g'abantu baffe bangi tulina enkaayana nyingi nnyo wano naye nga ekizibu ekigudde okwo be bano bamusigansimbi ate va ku bazungu tulina bamusigansimbi bano ababrigadiers bano abalwana kwegamba ne bagenda ne bazingako ekitundu ne balowooza bano bajjeno ne balowooza nti no ate nga bamuno beeyita bajjeno nabyo tujja byona so ne balowooza nti no bagenda kukola ki kugobawo abantu bafe abatuuze ababaddeko okuttaka ebbanga eriwedde so era nga bwe tugenda ogenda maaso ebitundu ojja kwongera okulaba era okuwulira ensonga zaffe era owulire ebiruma abantu abo okusinziira ku challenge gyetulina ku ttaka gaffe ag'omukono okutwaliza wamu. Olw'okuba program nene nnyo ate nga n'obudde tulaba butono njagala okutwala omukisa guno okuyita mukama waffe looka ajja atuweeyo ekigambo naye nga sinaba kuyita